Namugereka wa Bugirako eddiba nga waliwo abasajja n'abakazi abali mu Kampala okuyonja ekibuga abantu bagenda okukiyingiranga oba oliawo kisanyusa amaaso. Bano bayita mu kusoomoozebwa okulina okulengezebwa abantu ababayitako nga bakola. Olwaleero abakulu mu kitongole ki KCCA basisinkanye abakozi bano okuva mu divizoni za Kampala zonna 5 okwongera okunnyonnyoka ebizibu bye basanga ssaako n'okusiima emirimu gye bakola. Abakulira abakozi mu divizoni ez'enjawulo batenderezza abakozi bano olw'obuvumu bwe balaga naddala abakyala omuli n'okukeera mu matulutulu. Mwebale nnyo okwefiiriza otulo kubanga ebiseera ebisinga mukola ng'obudde bugenzegenzeeko. Ku makya mwe musooka ku nguudo. Kubanga nange ntera okubasinkana ne mbagamba naye mukola mutya emirimu. Batono naye ng'olaba bakola wanene. Ate nga kawempe tulina ekizibu nti omuntu afuluma Kampala ng'agenda mu North n'Arua ne Sudan asembayo kuyita kawempe. Kyasembayo okulaba mu Kampala kyatwala mu bwongo bwe. Mu byonna abakulembeze balaajanidde Nnankulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka okufuba okulaba ng'omusaala gw'abakozi bano gwongezebwa. Ensonga y'omudidi nga ejja kusooka mu budde. Ekyokubiri, omuntu bw'akola n'akeera ku makya n'afuna kasente akatono bakawongezeeko. Batimu baffe ab'oku division tulina abakozi 2 across divisions zonna naye nga twandibadde twetaaga at least abakozi 5. N'olwekyo ttiimu eriwo ntono nnyo era tusaba mutwongeze ku bakozi. Meeya wa divizoni y'amasekkati ga Kampala Salimu Uhuru ayagala abakozi bano bwe bafuna obubenje oba obuvune ku mulimu ng'oggyeko okubajjanjaba ne famire zaabwe zifiibweko. Bannaffe abamu babatomedde, abalala bafudde. Nsaba at least to giving an upper hand okulaba tusobola bayamba family yaabwe mu ngeri emu oba ndala. Nnankulu wa Kampala asuubiza nga bw'agenda okutula mu nsonga eno wabula ng'alina okusooka okumanya nnamba y'abakozi bano. Awagidde n'ekyokubongera omusaala. Anyi nti fe abakolera mu gavumenti bw'owulira ekintu kya polisi naawe okyambusa waggulu. Katugenda kukyambusa waggulu tufune olukusa tufune ne ssente tulabe obanga kinaasoboka obanga tekisoboke. Saagala kwogera bwogezi ekintu ekitaakoleke. Mu kaseera kano Kampala ayonjebwa ebibinja 2 okuli ekya KCCA Sacco ne 7 Hills. Bano Kisaka balabudde okukomya okweyawulamu. Tetuli team law enforcement, tetuli team 7 Hills, tetuli team Sacco, tuli team KCCA. Omuntu omukuffe bw'akola ekirungi ffenna tusanyuka. Ate omukuffe bw'akola ekikyamu ffenna tuswala. Kyokka abamu ku bakozi betwogeddeko nabo oluvannyuma lw'ensisinkano eno bagamba tebafunye kwanukula ku matiza ku bibaluma. Tetubifunyeemu ku byanukulwa. Kati tetumanyi wa we tuddukira, tetumanyi babikolako ddi, lw'okuba abantu abamu abakozi batuuse n'okubagoba mu mayumba olw'okusasulwa. Ebiseera ebisinga tubadde tukola ate abakozi ffenna twagala okubeera nga tumitinga abakulu abo naye nga tetulina ngeri ki gye tubasangamu kwogera nabo. Abakozi bano baludde nga beemulugunya ku musaala ogulwayo ate nga mutono.